Kasuku wakola nga nange interview ane lyafuna mu munne. Mbera ffe tubayimiriza era ffe tubabeza ffe muletere ebizibu ne muwanuuza entalo. Ffe muteka mu bikamera bya munetoga mwe ne babasasula. Mulanga eddagala simanyi lya amaziga kikyala simanyi lyaki simanyi byonna byonna mubiranga nga ffe tubawadde interview. Kunze naawe Kasuku sebani yafunanga mu munne. Mbu bali nafuna ebizibu mnasigalanga mujjako interview nakuyitako njango njako interview. Era nakera ku matane ngo aba YouTube nawe nenkugoberamu. Lwaki oyogera mazima? Nze nabakoowa so simwe mwankoowa. Nze nabakoowa nabeetamwa. Era nabakuta. Nalangirira lwatunga enseeraba. Yisima bwe yafa. Yisima bwe yaleta omwana we atekengawo kamera naye akolenga amaze otegeera nti YouTube esasula ssente. Wakolota. Tewamuzira mujjako interview. Nga toyagala afune. Wayagalanga mujjamu bujja. Nalangira nga muntu amujjako interview mu 25. Musajja kula. Puza bwe batonjeko interview nembaaki. Nga bwe nakuita ndi jangu ntukole. Wankeranga mu kiro. Kumachango va ku radio nojja ne tukola interview. Kuze nawe yafunanga mu munne. Guteka ebintu ku YouTube channel kubanga wakola contract zo ne company zokolera no sasulwa. Bera mu common sense. Ekyokubiri. Nze ofidwa mukwano kimusumbali yakukyawa kyawadda. Musumbali yakukowa wave wa musumba mujjako interview na mayumba. Nononya sempa. Navuma bujingo namuvanga waina amalibu nga bwaina ki ngomaze okulaga ennyumba ya bujingo funye views mutwalo ne mutwalo wasibira wa sempa musumba nakwata mwana kukowa ne bujingo kungamba kutadamu kukwogerako wano ngo muyimbira ku masasi na interview nazo okola za masasi bujingo yakwata kuva ku mutima ne mukazi we. Tolowooza mbanga n'okwogerako mbuwoli wa kyanyombo wakuba yesimu. Bw'oba obulyango mulimu ogwagala. N'enkya nsobola obutaddayo okukolayo. Kubanga saakola application nga ngusaba. Oba osobola oteekayo gw'oyagalayo. Tolowooza nti nze ndya ku YouTube channel bw'oba ndya ku ssimu bw'oba ndya ku TV oba luddawa. Mikwano gyange bangi manyi kunze nammwe ani yasooka okuvuma munne n'okweyingirira abaana ba munne. Mmwe nga temwasobola kutegeera nti nno gwe mmwe muli bange. N'otulanga ne Simon munjogerako n'otukyaza nga abantu abanvuma buli lunaku. Gwe era nange kyekyasinga okunuma gwe nga tebategeera nti oli wange. Gwe oyagala nze ntegeere gwe nti oli wange nga gwe tewantegeera. Yogera ka wantu wamu okwewala ntute neefunawo ekintu nange gye nkututte. Mbumanye ebyama byama ki by'olina ebyange. Nze sina byama. Nze neeyogerera stories zange ate neekolako olugambo ebyama bange mbyeyogerera. Tibandeepinga. Tibaakola bwe bati. Kyama nze saagala mikwano kino nkikuddamu. Saagala mikwano era nakugamba nga nkoze nawe video nyinyi nga saagala mikwano. Tolowooza nti mbutalina abantu ntambwe n'omuyero gunga seeki. Okuba n'ababuyabuya 10 mbeera n'abantu 3 nga bangasa. Sula moto gwoyogerako nze nakutwalanga wajjanga n'okola interview ne bakuwa 3 ne bakuwa 2. Nakusabako. Gwe wali ontutewa. Okuleka ku pizza bone watu ali okulya bu pizza. Najjanga ku ddembe n'envuga emmotoka yange nenja ku ddembe ne bawa content. Programu ya munebeerawo. Hani yafunanga mu muneze ndi self made wansanga nina erinnya. Siringa bine bibutono by'orondolera ebibupumumpu by'oyita bivuma abantu bitulinyireko bitufuneko views. Nedda mukwano. Wansanga ndi bulandi. Nesigala nga nkwana nawe wekka ne Jenkins natandika okujja kunjako interview Jenkins mukwano gwange. Nze bati angamye mboyomba busimanyo liddoboka nga nze sibitegeera. Olwokuba nayogedde nti UCC bajjeko musolo. Kubanga twagenze nawe ngo ina budget ebire kitundu eta naye munana nawe yoki ne bu squeeze back obusasuza. Eringa TV yenyini. Temwagala kusiga nsigo mwagala makongola. Mbu TV. Oba ogwaganyo jangu kusamba okukole. Jangu bagukuwe. Mbusenko bega batajja kola nange mbusimanya wakiri akola ne Kasuku. Kati nkola nani? Jangu nakatokola na ekintu kyangu nnyo. Mukwana emyaka gye nasaba ko ku mulimu ebbanga lyo nobula mbwenina. Sina wana linko za Africa semana bajiwandika kebere wa president msabe nokumpa appointment data sasa wayo mulimu. Mutaba manyiro creating ebibozi ne munafuya abantu ne musulaba ne mukuba abantu lekera awo creating abantu abavuma abantu no ba platform evuma abantu. Osobola okukola omukutu gwo nga tavuma abantu bulijjo nawo olumwa. Owide bo kiruma. Gwe wali owange ngabo government ndi wo nga basitulanga ne Simon onkuba n'okuba n'omwana wange. Nenkweza nga voice note ne messages z'olokoze.
nze salumwanga ku sali wo ba ebisale nze sali wo musajja kula terera mukwano eri TV ba yekuluma nsobolo n'obutadda yencha tolowooza nti ojja kujja onvumevume mu public mbuze nsirike mboyogere nga wendi musiru bwendi mawobe bwendi kiki wowe ulotangaza nkikugambe banga nkigamye mukazi wo nayogedde kintu kino ntirekera awo kuba abaana bo bajja kukula bazaale obwana nabo babuvume kyosiga kyokungula kibi kye nakwogeddeko olwokuba nayogedde nti mulina ne bamaketi ya mu butale babasasuza emisolo musajja mukwano buli obeera n'omutamiivu obeera kunze buli obeera n'omwana w'omutamiivu obeera kunze bw'otwene saimu obeera kunze buli okyaza kimpemepeme ebimene ku byo obeera kunze nze siri muntu oba nze siri wuwo bw'obugingo gwavuma n'ogamba bwagwena amannya atunga amannyo bw'alina amalibu teyali wuwo bulijjo naawe olumwa okiwulidde bwe kiruma bugingo gwayita mukoddemi wakyaza nga sempa n'amuvuma nga bw'alina amalibu bw'atalina akimukamwa agenda agula amannyo n'oseka muvuma wano kabaka nga bwe yagwedda lusimanyi bwakwaki ng'olinayo akasajja katamivu akafedda n'oseka n'osirika n'oseka bo si bantu bo tebalina baana owulidde bwe kiruma kati twevume twegguleko olutalo nnyini empaana yennyini oba tetwala makooti twetwala olina balo nange mbayina